Ekkongo nga nkujjeyo katukutwale ennamayingo kakati no abavubi bakubiriziddwa okuva ku nvuba embi wabula bettanire okulunda ebyennyanja oboolyawo kijja kubayambako okubataasa mu ngeri emu oba endala. Eno waliyo abavubi abeekolamu omulimu ne babaako ekibiina kye bayingiramu ekyokulunda era bafunyemu bingi kubanga n'ebyennyanja bafunira ddala bingi ate nga bituuse seebyo ebito bye babakwatira mu nvuba embi. Abavubi mu disitulikiti y'Namayingo baweereddwa amagezi okusobola okulaba nate nga bajjumbira enkola y'okwerundira ebyennyanja okusobola okuwona okusibwa naddala nga bagenda mu maaso n'okunyikiza envuba embi. Bino bibadde mu kuvuba ebyennyanja okuva eri aba Nayuku Fishing Farming Company wali mu Bugali Learning Site mu Town Council ey'e Namutumba mu disitulikiti y'Namayingo ng'abavubi bagenda mu maaso n'okulaga butya bwe bayinza okuyita mulimo gw'okuvuba nga tebakozesezza nvuba mbi era nga ttani z'ebyennyanja eziri eyo 32 ze zivubiddwa nga zino zibayirwamu ensimbi obukadde bwa Uganda 18. Wandela Friday omu ku bakozi aba Nayuke Fishing Farming Company agamba nti nga tannaba kuyingira nteekateeka y'okwerundira ebyennyanja yali akozesa envuba wamu n'obutimba obutakkirizibwa mu mateeka era nga kino agamba nti kyamuyamba nnyo okusobola okulaba nga avuunuka ebizibu ebyali biyinza okumutuukako kwe kusalawo okwegattako kampani eno era nga kati ekyusizza nnyo obulamu bwe. So nga bw'otulaba bw'oti waneeno tusobola okugira ebigundi ebitimba ebyo ffe abennyini ffe abyerukira ne tuteeka mu keji ezo ffe bennyini tuzikolera wano wennyini wano ku ground w'olaba wano wetukolera waka waafe oyo ne tumutwala ku mazzi ne tuteekamu ebyennyanja just mugaga kuleeta byannyanja na kutusasula. Ye Osia Wambogo ono nno nga yavunaanyizibwa ku bakozi mu kampani eno agamba nti abantu bano basooka kubalambika sakati n'okubasomesa butya bayinza okukwata ebyennyanja nga bakozesa obutimba bwabwe era nga kinoganyiza nti bafuna ensimbi ezibamala okusobola okulaba nga bakola emirimu egitali gimu. Naye kyetubawa at least kibabeesaawo for the beginning nga bwe tuli mu ntandiikwa. Essaawa eno etwogera tulina abakozi wano abali 29. Ye Rosemary Nafula asabye gavumenti okubongeramu ensimbi okukola emirimu egitali gimu ng'agamba nti kati abavubi bakola bulungi emirimu gyabwe watali kubakuba ku mikono. Abantu nga ffe abasuubuze tubadde tusaba gavumenti etuyambe eyongerewo okuteekako egizibeere nnyingi mu nnyanja kubanga kijja kutwanguyira tugula ebyennyanja byaffe mu ddembe ne tubitambuza mu ddembe ate ebbeeyi gye batuguza teri nga eri ey'abantu abalala ab'ebweru abatunda ebyennyanja batunda bbeeyi kaali. Maligo Washington ono nga yakulira abavubi mu disitulikiti y'Namayingo wasinzidde n'asaba abavubi okusobola okulaba nga beekolamu obubinja olwo bayite abakugu okusobola okubabangula. And once these fish farming groups are also registered, you can also benefit from inputs from the government. For example, if the cage is ready and the fingerlings from OWC are also ready, you can also benefit from the fingerlings of OWC for stocking your pond. Ssentebe wa LC ey'okutaano mu Namayingo disitulikiti Sanya Ronald wano wasinzidde n'akinoganya nga gavumenti beyina enteekateeka ey'okulaba nate nga babangula n'okusomesa abantu bano nga bayita mu nkola ya Operation Wealth Creation n'ekigendererwa ekyokulaba nga bongera okufuna mu mulimu gwabwe ne gavumenti okubakwasizaako. Tuli mu kufuba ennyo okwogera ne gavumenti batandike okuyamba abantu baffe kubanga tulina good zones, tulina amazzi amalungi. Bya Sunday Charles, Salt TV, Omunyo.